Okusinziira kwa lipoota y'omwaka gwa 2024 eyafulumizibwa ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'obuntu ki International Justice Mission yalaga nga buli bakazi 16 be bayita mu kutulugunyizibwa buli mwaka. Ku bano 3 ku 10 okutulugunyizibwa kwabwe kwekuusa ku butabanguko mu maka nga bino bibatusibwako baagalwa baabwe. Okunoonyereza era kulaga nga ku baana 16 batulugunyizibwa. Mu mbeera eno abawala be basinga okukosebwa nga bali ebitundu 7.7 ku buli 100 bw'ogeraageranya ku bannaabwe ab'obulenzi nga bali ebitundu 23 ku buli 100. Newankubadde omuwendo gw'abatulugunyizibwa guli waggulu, bangi ku batuusibwako embeera eno bafa kisiiri ekiviirako ababatuusizzaako obulabe okusigala nga bayinaayina. The victims did not know where to seek help and only 56% of women who knew of the help and services available to them could report. As an organization, continue to be concerned about how to address that particular reporting gap, but more importantly, the protection that is missed when those who have experienced violence do not come to the criminal justice system. It's therefore our focus to work closely with cultural leaders and religious leaders, and today's function is an opportunity to be with our faith leaders and reflect on what the data is telling us, speak of the reality that this is not just data, but it's people's lives. Okulinnya ekizibu kino ku nfeete, ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga ki Interreligious Council of Uganda kisisinkanye abakulembeze b'abakyala okuva mu nzikiriza ez'enjawulo abeegattira mu kibiina ki Interfaith Women of Uganda okutema empenda ku butya ekizibu kino bwe kiyinza okugonjoolwamu ng'ensisinkano eno ebadde ku muzigiti gwa Old Kampala. Religious leaders, we must speak clearly that violence against women is a sin. It is morally wrong. It is socially destructive. Wano bannaddiini we basinzidde ne bakubiriza abazadde okufaayo ennyo ku nnambika y'amaka kye bagamba nti y'entabiro y'obugunjufu mu mbeera z'abantu. Kubanga family tekyewaayo, omwana bw'azaalibwa atwalibwa mu daycare, abalala batwalibwa mu masomero boarding throughout okutuuka ku university. Kati ne bawangalira mu masomero okusinga bewangalira mu bantu baabwe. Nti omuntu Katonda yatukola mu kifaananyi kye, buli omu alina okuteekamu n'ekitiibwa n'okumulabirira. Buli omu mu maka alina obuvunaanyizibwa bwe, ate obuvunaanyizibwa obwo alina okubulondoola n'okubugoberera n'okubutuukiriza. Newankubadde essira lisinze kuteekebwa ku kyakutulugunya bakyala, abakulembeze b'abakyala bakugumbudde bakyala bannaabwe abakyalina omuze ng'okutulugunya abasajja. Balinamu ensonyi, tebaagala kwogera kiki babeerako, naye tubagamba muveeyo muwogere. Gw'omu avaayo okwogera n'ogamba mu butuufu nze nkubibwa oba ntulugunyizibwa mu ngeri emu oba endala, oba ku mulimu oba waka bakuyisaamu awo empi n'otya okwogera, vaayo oyogere, ojja kulaba nga abalala bavaayo nga bakuyamba. Florence Nasanga nga yakulira ekibiina ekitaba abakulembeze b'abakyala ki Interfaith Women of Uganda abuuliridde abakyala naddala balina ebifo by'obukulembeze mu ggwanga obutasuulirira buvunaanyizibwa bwabwe obw'omu maka. Ssente mugenyi, ate ssente tezansanga nga siri mukyala. So kati okufuna ssente zanga ndi mukyala, ate kisaana gwe bw'oba ofunye ssente omwami n'omulaga nti nno nsobola okukuyambako ku mbeera eno oba endala nga seewaanye. Obusiraamu tulina abakyala basukuluma nga Hadija ali mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagezako okulaba nti ensonga z'abakyala zisembeza nnyo, yali mukyala ali business woman. Naye teyatulugunya mwami we, yamuwa ne ku ssente. Ne bw'obanga okuze oli honorable, ne bw'onaabanga oli gwe oli presidenti, ne bw'onaabanga gwe oli kinga oli mukyala waka, bw'oba otuusa waka kusaba omwami wo omusseemu ekitiibwa, ajja kukusaamu ekitiibwa, amaka gabeere nga matebenkevu. Amyuka Mufti wa Uganda Sheikh Ali Waiswa ng'ono yakiikiridde Mufti Shaban Ramadan Mubajje akalaatidde abakulira enzikiriza ez'enjawulo obutakoma ku kyakugatta bafumbo wabula bateekengawo enkola ey'okubabuuliriranga. Come to you and they say we want to get married and you conduct it and there it goes. The one who conducts and those who have been conducted upon, they will never meet again. There is no system that allows to monitor
what you have conducted. Ono era atubuulidde nga bwe waliwo enteekateeka eya Interreligious Council okufulumya ennambika enaagobererwa okuluŋŋamya okubuulira mu masinzizo ku by'obutabanguko mu maka. Tulina enkola ey'awamu nga Interreligious Council of Uganda ey'okufulumya pastoral letters o ebitabo ebiragirira bannaddiini ffenna ngeri ki gye tuyinza okugenda nga tuyigiriza ku nsonga ezo. Kyandibadde kirungi bannaddiini ffenna okujjumbira okutuukiriza ensonga eyo ate nga tugikola mu ngeri ey'awamu. Ensisinkano eno etambuliziddwa ku mulamwa ogw'okutumbula obwenkanya eri buli mukyala kw'ossa n'abaana ab'obuwala nga kino wekijjidde ng'eggwanga lyetegekera okujaguza olunaku lw'abakyala olw'ensi yonna ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno.